Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to The Political Dice. Empishi Abyofuzi. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besije alesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateesemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba anti bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe ndabena birindira no ku The Political Dice ku The Alternative Digitalk nange Teddy Tenja ewamune. Farida Bikobere buli wa Sunday esawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Eddakiika zirinya ezakayita ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku olwaleero program ya Mighty Drive nze omumbejja Luwedde Lilian era nga kanyomero ke tulimu ke kono aka Mighty Global News Updates ngenda kubanga nkuwa ebimu ku ebyo ebikoze amawulire naawe osobola okuba nga obitegeera bulungi kale ate tusobole okuba nga tutambulira mu ngenda kubanga negatibwako omukulu Vianney Ngoma okuva mu Fronasa agenda kubanga ate anegatakaawo oluvannyuma lwa updates zino then twongere okuttaanya ku nsonga ez'enjawulo bingi betugenda okubanga twogerako weewaawo ajja kubanga naye atubuulira kikyalowooza ku bigenda mu maaso mu ggwanga so mugenyi wange olunaku olwaleero naye nga nkusaba obeereko ng'okozesa pages zaffe The Alternative Uganda ne Digitalk TV gy'emikutu ku Facebook osobola okuba nga otufunira live so nga ate YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda nsaba busabyo subscribing tusobole okuba nga tutambulira wamu gwe ayagala okuteesa ku show eno osobola okuba nga ate oyitawo ngenda kubanga mpitayitamu updates zaffe ez'olunaku olwaleero ate ng'omugenyi waffe tannaba kubanga atwegattako kakati olwokubiri lwa sabbiiti eno omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni egenda maaso n'okubanga afulumya ate ekiwandiiko ekigoba nankulu wa KCCA omukyala Dorothy Chisaka assistant we omukulu Luyimbazi okunokosa ate n'akulira ebyobulamu mu KCCA oluvannyuma lw'ekikolwa ekyo oba oluvannyuma lwa mukulembeze w'eggwanga okugoba abasatu bano ku nsonga z'okuba nti balagajjalira ensonga
ensonga ya kiteezi netuuka okufiiramu abantu abawerera ddala 35 n'abalala abavaawo n'ebisago. Olunaku lw'eggulo Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago yatuuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Lord Mayor's Pala wali ku City Hall okwongera nno okwogera ku nsonga ey'okuba nti abakulu bano baagobeddwa. Akati olukuŋŋaana lw'abannamawulire luno lwe yatuuzizza olunaku olw'eggulo era still yalaze okwennyambira olw'okuba nti munnange nno abakulu bano tebaliiwo olw'ensonga nti emirimu kakati gitandikidde ddala okuba nga munnange ate gifuuka emingi olw'ensonga nti ababadde bagikola ate kakati ebifo bino byabaggiddwako. Kakati nno munnange Lord Mayor yategezezza nti kyetaagisa okuba nga bagenda mu maaso n'okulonda ate ssenkulu wa KCCA obujja nga munnange kino nno kyetaaga okuba nga kikolebwa mu bwangu olw'ensonga nti emirimu oba entambuza y'emirimu ate kakati eringa eyeekutemu wabula munnange n'ayongera okuttaanya weewaawo ku nsonga y'okuba nti bano bagobeddwa. Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago munnange abadde nga agugulana n'omukyala Dorothy Chisaka olw'ensonga y'enkola ey'emirimu era ng'aga nti ensonga naye ekiteezi yali yagibategeezaako dda naye nno munnange ne bagenda mu maaso n'okuba nga bagiragajjaliramu kale ne kiba nti abantu abawerera ddala 35 ate bagenda mu maaso n'okuba nga balugulamu obulamu. Ekifo kino kya Ssenkulu bannankulu wa KCCA kyalimu omukyala Jennifer Musisira nga yakisookeramu ddala wabula ono nno yagenda maaso n'okuba nga resigninga mu mwaka gwa 2018. Emirimu gye gyalimu okusomozebwa kungi nnyo olw'ensonga nti yali aleeseewo enkyukakyuka nnyingi mu kibuga Kampala, ensonga y'okugoba abasuubuzi ku nguudo n'okuba nga ekibuga kitereezebwa era naawo bwe yannyuka bwe yaresigninga ku mirimu gye omukyala Dorothy Chisaka ate n'amuddira mu bigere era yabadde nankulu wa KCCA munnange okumalira ddala ebbanga eriwera naye kakati ono yagenze mu maaso n'okuba nga afuumulwa ate omukulembeze w'eggwanga ku lwokubiri olwa sabbiiti eno. Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago yasabye omukulembeze w'eggwanga ate obuteeyingiza mu nsonga za kulonda ssenkulu omuggya. Munnange weewaawo n'abaako n'olukiiko lwe yayise olw'abakulembeze mu Kampala nga nono lwakubeerawo olunaku olwaleero okulaba nga basala ate entoto ku ki kye bagenda okuba nga bazzaako. Wabula mu bufu bwe bumu minisita omubeezi owa Kampala amanyiddwa nga Kabuye Kyofa Togabye ye nno munnaye yagenze mu maaso nakuba nga atabukira Lord Mayor n'agamba nti alemereddwa okuba nga ate akola emirimu gye bannakampala aboolyawo gye bamusuubiramu okuba nga abakolera naye nno munnange ye obudde obusinga agenda mu maaso n'okuba nga abumalira e Katonga. Kale n'agamba nti kino nno munnange kyakola munnange si kirungi okuba nti bannakampala kye baamutuma okuba nga akola ate ye obudde bwe obusinga munnange abomalira Katonga era nno nga munnange embweno gyatwala n'ensimbi ezibaweebwa okutambuza emirimu ate egy'olunaku bagiyite allowance n'ez'amafuta oboolyawo n'endala zonna agenda maaso n'okuba nga azifuna newankubadde nga alemereddwa okuba nga akola ebyo bannakampala ate bye baamutuma okuba nga akola. N'aga nti munnange omukulu ono yalibadde waakiri kale afunayo wiiki emu ate akole emirimu egyamuleesa oba egyamulondesa mu kifo ekyo ate wabeerewoko ne ku njawulo bw'anaaba nga ate akikoze bw'atyo. Njagala nveewo neeyongereyo n'akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament omukulu Joel Ssenyonyi bwe yabadde ku floor ya Parliament yategeeza nti munnange ayagala ate gavumenti ebenga eteekawo enkola ey'okubanga edduukirira abantu ababa bakoseddwa ate ebibamba oboolyawo ebigoba n'ebigwa bitalaze okuba nti munnange bano nno babaliyirira mu budde naye ensonga y'okuba nti bano baliyirirwa oluvannyuma ate olw'akabanga oba emyezi nga 2, 3 oba 4, 5 naga nti kino tekikola makulu olw'ensonga nti bano obwetaavu baba
bwaba buyina mu kaseera kali kennyini enjega weebeera egwiriddewo. N'agamba nti munnange kino bwe kigenda maaso n'okuba nga kikolebwa bwe kityo ate waba makulu gaakyo. Kinajjukirwa nti bannayuganda bangi abazze bafuna enjega ez'enjawulo nga zino nno ziva ku butonde bwansi oba oliawo n'ebibamba ebigwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, naye nga gavumenti ebadde nga esooka kwekenneenya oba oliawo kusooka okunoonya ensimbi ez'okuyirira abantu bano. Nga naye wetwogerera abantu abaakosebwa mu njega ey'ekiteezi tebannaba kubanga ate baliyirirwa. N'agamba nti kino kyetaaga okuba nga ate munnange kitereezebwamu. Awo nno nvuddewo neeyongeddeyo neggulire eddala nkyali nno ku KCCA ey'omukulu Engineer David Ssaliruyimbazi ono nno nga ye abadde amyuka ate akulira ekitongole ki KCCA omukyala Dorothy Kisaka. Olunaku olw'eggulo bwe yabadde ku mukutu ogumu yagenze maaso n'okuba nga ategeeza nti munnange ye mwetegefu nnyo okuba nga yeeyanjula eri ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango. Munnange bwe banaaba nga bamuyise okwanukula ebibuuzo byonna ebinaaba bimubuuziddwa ku njega ey'ekiteezi, era ng'ono munnange y'omu ku abo abaafuumuulwa ate ku bukulu oba ku kifo kino eky'omumyuka wakulira ekitongole ki KCCA, era nga ekifo kino abadde akimazeeko emyaka egiwerera ddala 4. N'agamba nti munnange ekizibu ky'ekiteezi bo baali bakimanyaako, naye omusango guno ye yagenda maaso n'okuba nga agusalira ate abakulembeze banne ab'ekibuga oba oliawo munnange baagamba nti baalagajjalamu ku nsonga eno. N'agamba nti ye tatidde wabula bwebaza mukulembeze w'eggwanga okulaba nti munnange yaweebwa omukisa ogw'okuba nga aweereza ku kifo ekyo, newankubadde nga bwe yali aluubirira okuba nga akola nga tasobodde kuba nga abimaliriza oba oliawo bye yali alina mu nteekateeka, naye mwetegefu nnyo oba oliawo okulaba nti bw'anaaba ng'ayitiddwa okubuuzibwa 4 n'akataano ku njega y'ekiteezi ye ajja kusobola okulaba nti naye munnange atuukayo bulungi nnyo ate ayongere okutaanya ku ki ekyaliwo. Naye nga bo abakozi aba KCCA abeera enguudo olunaku nno olw'eggulo baakedde mu kubinuka na kucaccanca oluvannyuma lw'okukimanya nti abadde akulira KCCA oba nankulu wa KCCA omukyala Dorothy Kisaka omumyuka we Luyimbazi Sali ate nno munnange n'akulira ebyobulamu mukulu Okelo. Munnange bano nno nga baamaamuddwa ku bifo bye baabaddeko. Bano bagenze maaso n'okuba nga basanyuka weewaawo n'okunyenya ku galiba enjole nga bagamba nti omutonzi abaanukudde essaala zaabwe azaanukudde, nga bano bagamba nti bazze nga beemulugunya ku byanyigiriza oba ku bibasoomooza mu mirimu gyabwe, naye nno munnange nga abakulu bano beesuulirayo gwa naggamba nga beefudde kyesirikidde muzigo mu ttimpa. Kaakati munnange ne bagenda maaso n'okuba nti nabo bagamba nti omukulu oba nankulu yenna n'abazeewo ebimu ku byetaaga okuba nga atandikirako okukola kwe kuba nti agatta abalongoosa ekibuga Kampala okuva mu divisions 5 ate ezikola ekibuga Kampala. Weewaawo nabo nno bwe batyo bwe bagenze maaso n'okuba nti munnange balaga ate essanyu lyabwe. Munnange nno poliisi ku mulundi guno bano teyabakutteko yadde, era nga bakola byonna bye baadde baagala, baadde bagenda maaso n'okubikola nga poliisi yo ebatunuulidde butunuulizi. Njagala nveewo okugulira eryo ntambule internet ne ngende ku minisita avunaanyizibwa ate ku byenjigiriza mu ggwanga Janet Kataha Museveni yagenze maaso nno munnange n'okuba nga awabula abavubuka okuva mu nkola ey'okugenda emitala w'amayanja oba emitala w'amawanga okuba nga banoonya emirimu nga basuubira okufunayo ensimbi ezibagaggawaza. Okwogera bino munnange yabadde aggalawo olusirika lw'abavubuka ekyankwanze nga luno nno lwabadde lumaze ennaku nno eziwerera ddala 10 ng'ate lukwajja esayidi eyo. Yagenze maaso n'okuba nga ategeeza nti abavubuka balina okunnyikiza enkola ey'okwaga
okwagala ensi yaabwe Uganda ate nno munnange n'okuba nga bakozesa ebyobugagga ebiriwo okulaba nga ate bagenda mu maaso n'okwekulaakulanya. Njagala nveewo neeyongereyo nkyali ku nsonga oboolyawo zigenda mu maaso mu ggwanga nga ntambudde nno ngenze ate ku babaka ba Parliament weewaawo abatula akakiiko ak'ebyenjigiriza. Bano bagenze mu maaso n'okuba nga basimbira ekkuuli ate mu buwaayiro obw'enjawulo munnange obuli mu bbago ery'ebyenjigiriza ministry y'ebyenjigiriza lyeteekateeka okubanga ereeta nga munnange lino lirina okuba nga liruŋŋamya ate omulimu ogw'obusomesa oba liyite the National Teachers Bill 2024. Ebbago lino nno munnange ligendereddwamu kuba nti litereeza omulimu gw'abasomesa era nga mu bimu ku ebyo ebirimu kwe kuba nti bawandiisa abasomesa bonna weewaawo n'okuba nti abasomesa abatalina buyigirize bagenda maaso n'okuba nga bagobwa mu mulimu guno. Wabula bo ababaka abamu bategeezezza nti ebbago lino teryetaagisa olw'ensonga nti n'eririwo likyalemereddwa oba likyabalemye okuba nga baliteeka ate mu nkola. Era ababaka bo bategeezezza nti munnange gufuuse muze nti buli gavumenti lw'eremerera okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo olwo nno munnange nga etondawo ekitongole ekirala. Era nno bino nno byabaddewo mu kakiiko ate mu kakiiko ka ministry y'ebyenjigiriza era nga munnange muno yeyanjuliddemu etteeka lyagala okuba nga ereeta ku mulimu oba ku kulongoosa omulimu gw'abasomesa. Ye akulira ebyenjigiriza ku mutendera ogwa waggulu omukulu Dr. Chrysostom Muyingo yategeezezza nti lino etteeka abasomesa wali nebbago lye baagala okuba nga baleeta abasomesa tebeetaaga kulitunuulira bubi olw'ensonga nti munnange ligendereddwamu kubanga lirongoosa wamu n'okutereeza ate omulimu gwabwe ogw'obusomesa. Naga nti abasomesa bakontributinga nnyo okukulaakulana kw'eggwanga baditamininga bingi nnyo baba nga tebasomesezza baana kale ensi eba eyolekedde ekizibu ekinene. Abo nno njagala nveewo ntine mu ddakiika zino ezisigaddeyo nsobole okumalayo updates zaffe ate omugenyi waffe asobole okuba nga twegattako. Njagala neeyongereyo muggulire eddala nga amyuka speaker wa Parliament Thomas Tayebwa yategeeza maaso n'okuba nti ategeeza nga bw'agenda okuba nga asisinkana ababaka abava mu bitundu ebirimu ennyanja ate oboolyawo minisita ebirimu ennyanja, minisita w'obuvubi, minisita w'ebyokwerinda n'abakulu okuva mu kakiiko akalwanyisa envubu embi mu ggwanga aka Fisheries Protection Unit munnange olunaku olwali lwagenda okuba nga ate basisinkana munnange abakulu abo okulaba nti basala amagezi ku ngeri y'okumalawo ate obukuubagano obuli wakati w'abavubi weewaawo n'amagye agaateekebwa ku nnyanja nga gano nno ge gakola ku kulwanyisa envuba embi. Weewaawo abatuuze okuva mu bitundu ebiriraanye ennyanja oba abavubi bagenze maaso n'okuba nga nabo beemulugunya ku ngeri bannamagye bano gye babanyigirizaamu era balemesa okuba nti bagenda maaso n'okuba nga bavuba. Kakati ensonga eno bwe yatuuka mu Parliament munnange neesobola okuba nti eyanjizibwa. Kakati ye amyuka speaker wa Parliament Thomas Tayebwa yagambye nti agenda kugenda mu maaso n'okuba nga asinkana ababaka abava mu bitundu eri abantu bano gye bava era nga munnange ebimu ku bitunuuliddwa kwe kuba nti tebateesa ku kukozesa obutimba obukyamu okukwata ebyennyanja ebito ne mukene okunnokosa n'okutulugunyizibwa okw'abavubi nga bino abavubi bazenga babyemulugunyiza eri ababaka baabwe ababakiikirira mu Parliament nga baagala weewaawo wabeewo ekikolebwa ku nsonga eno. Naatera okuba nga mpunzika era nga ngenze maaso n'okuba nga nkuweggulire lino erya NRM ate nno munnange bagenze maaso n'okubakana n'eddimu eri okuba nga bakomyawo obuwagizi obw'ekibiina mu bitundu ebya Busoga nga kigambibwa nti nno munnange nno obuwagizi bwaddirira era nga bw'otunuulira performance y'ekibiina ki NRM mu kulonda okuwedde okwa 2021
munange bano nno tebaperforminga bulungi era nga bo abawagizi b'ekibiina nabo bwe batu bagenze maaso n'okuba nga bayisaawo ensonga zaabwe nga baga nti abakulembeze baabwe babasuddewo ate ebbanga eriwera nga bamaze okuba nga bawangula era nno munange ne bababuulira ebiyinza okubeera nga bye byaviirako ekibiina ate okukola obubi mu kulonda kwa bonna okwakaggwa. Kino kigendereddwamu okulaba nti batereeza oba bagonjoola ensonga mu bitundu ebya Busoga okulaba nti akalulu akanaddako aka 2026 kale obuwagizi bwabwe bweyongerako esayidi eyo. Njagala mpunzike neggulire okuva mu bannakibiina NUP n'abakungubazi ab'enjawulo bano bagenze maaso n'okuba nga beeyiwa ku kkanisa ya All Saints Church e Mbarara okuba nga basabira omwoyo gw'abadde amyuka ssentebe w'ekibiina ekyo ki NUP mu bugwanjuba bw'eggwanga amanyiddwa nga Jolly Mugisha ono nno nga yafa ku ntandikwa ya Sabbiiti eno. Bannakibiina bakulembeddwamu ssaabawandiisi waabwe David Lewis Rubongoya, mwabaddemu ababaka abalala Honorable Medad Lubega Segona, Honorable Flavia Nabagabe Kalule, Woman MP wa Kampala omukyala Shamim Malende, weewaawo n'abalala bangi nnyo abeetabye ku mukolo guno era nga batendereza nnyo emirimu gy'akoledde ekibiina kye. Ngenda kuba nga mpumulamu katono nnyo bwe nkomawo ngenda kuba nga negattibwako mugenyi wange olunaku olwaleero. Mighty Drive egenda mu maaso, tukomawo katono nnyo temuvaawo.